Nolumyo olulimi kojja kagato exclusive mazima nere tuze tuwaye mu kumboze zigenda ko mu gwanga kojja kagato agenda tuddamu ku torch olwogo ate eddagala bicycle kit liyamba ku baami okubeera nga temuba luyongoyongo temuba mpale nywera muguwa so si bino mbw ate mpulidde ebyuma abantu boogedde ebweru n'enzigwamu amaanyi nedda gubeera n'amaanyi go ng'osobola okutambuza olubimbi lwo n'olujja eno paka gye lukoma nga towuliddeemu nkenyera yonna ate n'oluzza bicycle kit bezivole bezilala nezibenda olizana okutema zikaavu ziri ze twayitanga banana oba sukulu ng'okozesa bicycle kit. Enamba y'essimu eri 0752 432 ng'ofuna ka bicycle kit kali akajja okusanyusa. Kooti ya Masaka yasazeewo egguye kuki nazaala ne bamuwa azika omwana we omukazi ye ne bagamba azika abaana twagala otubiremu ku nsonga ezo eza Bosco Bitanda kooti ya Masaka final n'esalawo egguye anti ekyo naye oluli bwe twali gye buvuddeko nakyogerako ngamba nti kooti tesobola kubanjega kooti amateeka geekolerako gonna gali kiriya ku muntu naye bagamba mbu baddidde omwami bamugambye ani abamuziika maama yatwale omwana we ku bijja byabajjajjaabe omukyala n'omuwa abaana be naye aziika abaana omukyala n'abatwalawo jaddala kuziba omwami we kati ate kati omwana bwebaba nga omwami bamuziise eno ng'ate omwami yazaala abaana bali tolaba nti era nakyo kyabadde kyabujega okukwata ate abaana ne babaziika bokka ng'ate taata waabwe bamututte muziika walala olwo ebijja bifuuse bibiri olutuna nti ate kati bali abaana batandika batya ekijja ng'ate bakitandika nga kiri mu ttaka lyono ate gwe baziise eno kijja ekirala ekyo kiba tekikola omukazi yayagadde bwagazi kuleetamu ki kuteekawo mbeera olw'okuba nti n'abafamire babadde tebeegasa manyi famire kyekizibu kya famire okubeera nga omuntu omu yalina ssente kati famire omusajja oyo yabadde mugagga muzibu naye ate famire enjavu nzibu kyova olaba yabadde teyinza kuvuganya na mukazi alina ssente nga ze yabadde akozesa kulaba emikono gye giraze kusali ya maama yagaza kumulwanirako ko tewabadde nga muntu asobola namulwanirako gwe lowoozaamu kati omuntu nga Bitanda bwe yabadde afudde nga tewaliwo muntu ategerekeka musajja ayogerera gundi Bitanda ng'abantu abategerekeka bonna bwe bavaayo ku lwa mukazi balooya baani naye nga bano tebasobola nakuba na looya asimba nakakongo kitegeeza nti omukazi yabadde abasinga ensimbi mukazi yabadde abasinga ebigambo yabadde abasinga amaanyi era ekyo kiba kibi nnyo kitegeeza nti famire eweddewo kati tegenda kuddamu kubaka kati n'abaana ab'omukazi abaasigaddewo tebagenda kugenda n'olunaku n'olumu wajjajja ku kika ewaabwe w'omukazi ku mbeera gye yataddewo teri muntu wa kika kyaba kya musajja akati akyayinza genda waabwe ono mukazi gye yaziise baana be wadde okugenda ew'omukyalo oyo bwe kiba nga n'abaana alinayo abalala n'abaana omusajja be yazaala tebalina bwe baligenda kulaba gye baziika baganda baabwe oba omukazi agenda kubanga yanyiigira dde abafamire eyo obutaagala batunulako ebintu abeefunzizza olwo talina bintu byayinza kwefunza kuba amateeka ate nago galina kibwe galamula amateeka gama buli omu alinako percentage ku bintu byaki by'omugenzi babeneficiaries bonna buli omu alinako omutendere gumu constitution eyina percentage gyemuwa kati omukazi aba talina kyayinza kwefunza kale ku nsonga za pasta Kayanja koja kadinga tulage nayo nyiwala nnyo sobola obusuko balabyabo abalabi baffe mwenna mbalamusizza mbeebaza gye mukoze era mbeebaza okuba ndi musubscribinga ne musharinga ate ne mulayikinga byonna bye tubaleetera tugamba nti tukuleetedde ekisembayo oyinza okuba nga naawe olina endowoozayo ku kintu naye naffe tukuwa ndowooza zaffe okusinziira ku ekyo kye tuba tulaba comment section enzigule engeri gyeri enzigule oli wa ddembe okusaamu endowoozayo ne tumanya ne tugifuna ne tulaba ki okusinziira ku ki ekiba kifuniddwawo ojja twagala tutemeremu ku nsonga zino ezigenda mu maaso tetugenda ziyingira nnyo munda naye oziseeseemuko ku bya Pasa Kayanja
abavuka wali bava bamulumiriza nti akola ebintu bya Sodomu ne Gomora. Paulo zikubire mu Kongo omutumizi w'entonga. Paulo tukubire mu anti kati ebyo ebintu byatuuka kaakati tuyinza okugamba nti kati byafuuka byakunyumyamu bunyumya. Bafusa luyimba. Abaana nga bwe banagamba nti tugende tuzanye ttapo kati bye balimu. Kubanga omuntu gwe bagamba nti bamulumiriza ku kino ne bagamba nti yaliko mu kkooti nga bamulumiriza ku kintu kyekimu. Era n'abeerako mu kkooti nga bamulumiriza ekintu kyekimu naye nga abalamuzi bagamba nti omusango obujulizi bwe baleeta tebukola ki? Tebumala. Obumala buba bwenkana butya? Balina otuwa ekipimo ekyoba obujulizi nti buba bumala buba bufaanana buti nga bwenkana buti. Ekyo tekyagira. Ate batugamba bulijjo nti omusango omukadde gwe gusala omuki? Omupya. Naye gwe kugamba banne n'ogenda ku poliisi ng'oloopa omuntu nti banzibye. Naye gwe nalabye yanzibye ye gundi. Ne bamukwata ne bagamba nti obujulizi bwe watuwadde nti ye yakubbye tebumala. Ng'ate yanzibye ubwo ne guggwa n'oddayo omuntu omulala n'agenda okuloopa omulala n'aloopa. Bw'amala okuloopa era ne bagamba nti ng'aloopa omuntu y'omu. Babuloni yanzibye. Era omuntu y'omu gw'aloopa. Poliisi gye baloopera yo n'egamba nti obujulizi tebumala. Tebumala bukyabulamu. N'owookusatu n'aloopa. Ng'olwayise byonna byo nga wayitawo myaka oba mwaka gumugumu nga baloopa. Naye gwe ne bateebuuzaako nti lwaki buli g'oli complainant ajja okuloopa aba aloopa omuntu y'omu. Ekyo kyo ne batakyebuuza. Bawuza obujulizi tebumala. Bwe buliba bumala tuleetanga ki? Bwetagala kufuna makiro na makiro. Obuzibu bwonna bujja buva mu kubeera nti waliwo bonna kuliko atya munne. Oba aloopye y'atya gw'aloopye, oba gwe baloopye nga gwe baloopedde amutya, oba gwe baloopedde ng'atya bonna. Kojja otutubuuzizaamuko. Anti bwe kiba nti baloopa omuntu ate be baloopedde ne bagamba nti obujulizi tebumala. Ng'ate gwe oliwo kusunsulamu ebyo bye bakubuulidde. For instance kale oli agenza okuloopa nti oyo gw'olaba yakikitanya pata yeggwanika ye. Era olaba kati wendi nyambala pampa kapale ntula mateetere. Oluusi nsooka kufunagana nkani gapamba nezibikira. Gwe n'ogamba obujulizi tebumala. Obumala bamala kumugjayo kyenda ne bakiteeka wali. Oyo gwe baba baloopye. Kitegeeza nti gwe baloopedde atya gwe baloopye. Ate ekyo tekijja mu bintu bingi nnyo. Kubanze ninako incident endala gye nalabako mu kulonda. Emukono eyo oli yawangula ne bamulangirira ku ssaawa ezi ez'okumakya. Ne bamulangirira nti yawangudde. Olw'okuba gwe bawangudde eyali alangirira yali atya gwe bawangudde. N'amuyita ate naye n'amulangirira nti awangudde. Yamuyita ku 8 ebikyuka. Lwakuba nti yatukolera ekintu kimu kyokka okutulaga nti byabadde ayogera tabitegeera. Teyamala kusazaamu oli gwe yasoose kulangirira. Omanyi bw'oba ogenda okusazaamu ekintu ekyasoose osooka oyogera nti kino kimenyeewo ekyakoze ebyasoose byonna byonna. Naye teyabyogera, yagamba mugambe nti nangirira omuwanguzi wa wano ye gundi. Abaaliwo ne bagamba nti ate yabadde yalangidde gundi. Kasita togamba nti ebyasoose twabadde tubawaddeko bya kitundu naye byonna nga tumaze obbigattono yawangudde. Kitegeeza nti ono kino kati kimenyeewo kiri kyasoose. Kakati nabano bwe biri. Ogamba otya omuntu nga aleese n'engeri gye bamucunyamu n'akulaga yenna atiiriika atonnya naye ng'okyagamba nti obujulizi tewali. Kitegeeza nti gwe kennyini otya gwe bawaabidde oba gwe bawaabidde ayinza okuba nga alina kyajja okubajjako. Manyi waliwo abantu bangi nnyo nga bw'onaasala mu mazima nga ekintu bwe kitambula bwe buba buyambi oba kinga ajja bikujjako. Mbadde mbakolera kino kusinziira bwe mayogedde bino sikyaddamu mbibajjeeko. Kati bayinza okuba nga kye batya kye babikkirira ne kivaako okubikkirira naye ng'ekituufu kiri nti ye gwe baloopye
bandi badde bamuvunaana ng'amateeka bwe galagera. Simanyi bwe gagamba naye etteeka nga bwe ligamba nti akoze ebyo bwe baba banamuvunaananga mu kkooti bagende bamuvunaana, amateeka ge gaba gakola ki? Galamula. Naye ate oli agamba nti obujulizi tebumala. Bafune kizenda bakyandibadde kyangu nnyo. Bakwate one gwe bakikitanya pata yeggwanika. Bamuleete bamugambe nti mutubuulire bw'oli omumanyi eyakikitanya pata z'oluggi lw'eggwanika lyo nti ye yali afaanana atya nti bw'ati nti yani nti y'ono osobola otunnyonnyola ogulakani gundi koloba gye yamenyesa yali yenkana wa koloba efaanana etya n'aginnyonnyola n'agamba koloba ye eriko bwezi yakulaba eti yagamba bweti erina ebbala wano mu bulago mulimu enkovu. Ligamba nti oba ogambye nti kale genda eri mu kasenge nga tuyita ono kubawaabira sebo olunaku gundi wakikitanya pata z'oluguudo lw'eggwanika era baakuloopa ng'okozesa koloba bweti ne bweti nze sikikolako nti otye jjayo koloba tulabe nga bamugamba ng'ajjayo omutayimbwa gwabadde amenyesa ggwanika nga batandika kwetegereza nga bagamba omutunuulizi waffe asinga okubimanya nti weetegereza oba ebiri okumwana oli be yagambye ke mu bulago mulimu enkovu nga beetegereza yiino wano waaliwo ke bayita muganda we akaddugavu akatonyeze kaakano alina ebbala nti ebuwa nti wano wansi w'ettama biirino gw'obadde okikitanya pata z'eggwanika sebo tukufunye okikitanyiza amawanika mangi nnyo ng'oleka gali wansi okoyakadadda kakati nga bamunyweza naye bwe baba tebasobola kukola ebyo kati baleke amateeka bwe gatambula bwe ganaaba gagamba nti talina musango gamuleke bwe ganaalaba ng'alina omusango bamuvunaane era bakozese amateeka ge gamu okumulamula. Tetugenda kusukawo nnyo naye nga tetunava ku mpewo soko bampisizeemu ku ddagala lyaffe. Mpozi mbajjukiza abalabi baffe mwenna nti omukutu gwaffe ogwakojja kagato exclusive gugenda mu maaso era musubscribinge mulikinge musharinge n'okusharinga nga bwe mukomentinga mujja kubanga buli kimu kyonna kyoyagala byowulira twogera ojja kubanga obifuna bulungi nnyo omukutu ogwo. Ate eddagala bicycle kit liyamba ku baami okubeera nga temuba luyongoyongo temuba mpale nywera muguwa so si bino mbw ate mpulidde ebyuma abantu boogedde ebweru n'enzigwamu amaanyi nedda gubeera n'amaanyi go ng'osobola okutambuza olubimbi lwo n'olugja eno paka gye lukoma nga towuliddeemu nkenyera yonna ate n'oluzza bicycle kit okubezi vole bezilala zabula nezibenda oyinza n'okutema zikaavu ziri ffe ze twayitanga banana oba sukulu ng'okozesa bicycle kit. Ennamba y'essimu eri 0752 432 ng'ofuna ka bicycle kit kali akajja okusanyusa. Waawo tugenda kusukawo nnyo awo badde balabi baffe balungi okuva ku Ebron Media sikadde Ebron Brian I sign out. Galambuulire lunaku ki Jeno Museveni yajjanga nga tukyali mu lutalo nga ava Sweden najje Uganda yamalanga kukubira Obote essimu kama abantu tukozesa obuwongo nti bannange ezijja kwagamba yagala kungamba nti gavumenti Obote yamuwanga nti kali yita wano kama bwoyogera kyetaaga amagezi n'ogakozesa abantu batalowooza nti olugedde gafuna kati eriya abamanyi gwoba obadde oyogerera mu batamanyi eriya abamanyi nze kojja ebyo simanyi nange njagala nnyo mbuze ku bamanyi kuba yagenze n'agamba ku ddaala lya presidential candidate nga lubali kyesentamu tosobola kugenda ne oba ogenze Sudan ng'oyagala kulinnya nyonyi kufuluma nga gundi yo teri certified by ekitongole oba omuntu ow'enkizo mu gavumenti gy'ova kati nga buza yagenze atya mwami lw'omushana yani eby'omushana nze ndi sibamanyi nze mpulira bwezi nze banjogera njogera kusinziira ku oli bye yayogera njagala akimanye bulungi nti bw'oba otegeera ebintu bwe bitambula mu nsi ate kati tovunaana yagenze ovunaana immigration department ti omuntu yagenze atya nga tayise wano n'alinnya ennyonyi Kyagulanyi alina ennyonyi naye ate bw'aba yagendera mu nnyonyi kati vunaana ekitongole ky'ennyonyi mwatutte muti omuntu atali certified anti awo wagambira nti bo nga bo bamuhozi bamanyi kakati bwe baba bamanyi era nange bali ku programu za gavumenti zitambula kakati kwegamba ali ku programu za gavumenti agenda ayonoone gavumenti eno gavumenti emuwa ssente
nemusasulira agenda agyonoone bannanga abantu boogera agende asake sanctions abantu boogera ebintu baleme kulowooza nti beboogera tebabitegeera